Oli kaki oyoza engoye zizo za neighbor za jjajja what? Z'abakampasa na mulimu n'ababoda abwe bati. Abakampasa ababoda boda. Be bantu boyoleza engoye. Tukole association y'abooza engoye wane banda. Tukole ekibiina kyaffe nga ky'abantu booza engoye naye ngenda tandika okujja. Ngenda gamba enjo tujje ffenna tuwoza. Engoye no zirimu ssente mbabuulira. Era mwezi lina okozesa maanyi go. Mwezi lina aba ababoda tebaagala sasula. Ababoda? Tebaagala sasula. Ajja n'aleeta engoye bw'amala alaba zikaze ng'ajja agamba sokoza nno zimpe nga azitwala kati awo ate okubanja omubanja alinaku nga bbiri nolaba ng'atandise okukambwala ng'omwesonyiwa. Abiziza emyezi emeka Shivan? 11. Emyezi 11. Taata kuva bigambo nga taata titi and so on yabiyita atya nga taata wagano mutulaga. Nakafu nawe toza. Taata ampita maama impa webi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 9 7 oba noti 7 8 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad muli mutya tatubeebaza bulamu jasinzira okubeera nga atulaba tuli banda tuzo okucekinga ku Nakafu twasembayo ng'ekyejo kingi naye landlord yali amusuubiza okuba nti amufulumya ennyumba tumugamba kaba kugobe mu nnyumba tulabe wawe ogenda okudda ebyokulya ndi so on because okola kubadde kuzibu kola sijja kukola ate gundi ayogera bubi nageze mu saluuni nenkola ebbanga bwiti ne bagamba bwe tugamba mu tukutaddeko 2 naye twali twasala amagezi ne twogerako ne jjajja ne waba abantu batuyambayo ko n'akasente akatintini tugamba tutandike business nga business edi papa sire kuyamba ku mwana enjala teruma omwana ne maama yete mugeze mu ekyokulya mumuleke abeero enjala emulume wanaaba aboneredde anaakola wanaaba atakoze anaabera nyumba bagimugobemu enjala emulume and so on mwana wanaalwala tunatuna ka backup ka business jeje nabeera ayina tulabenga obulambo omwana bwo butambula nga bugenda maaso nsonga maama atukoze eki atulemeredde. I'm so excitement nti amawulire ge bampa galaga nti ekyejo kirabika ng'ekigenze kikendeera ageza kulaba nti akola so mu background yange nga muyinza okubeera nkola bano ennyumba wabeera wano kinyana mpindi ne jjajja waakolera jjajja akolera wano kono wale ekibanda kye jjajja waakolera wateeka amatooke wansi gasuula n'abeera nga agenda maaso kubanga akola so ono asula n'omuzigo ogusooka kati atambula ku kyalo kwe tulokulaba ng'afuna engoye ez'abantu waliwo abawuulu ababeera ku kyalo ng'abawuulu abo ate baagala kwoza oba tebafuna budde bwoza wano we tuli waliwo abaana ba universities abawera butunula side eno zino zonna hostels ne rentals omuli abawuulu n'abaana ba ku university waliwo munda wala omuvuka wafuluma waliwo rooms nnyingi nnyo so abaana ab'ekyambogo n'abasomera Nakawa basuula mu bitundu bino so ekyangu nti singa okola business ey'okwoza engoye kiyinza obba nga kitambula tunulako side eno laba omukyala abe yajja nabo bava kwoza ngoye soboleza abantu engoye mu kitundu kino kati nga kapita ayinza okubeera omwangu nti nina ebbaafu nina ekidomola neetaaga amazzi ne sabbuuni ndabe ng'omulimu gw'okwoza engoye gutambula ntabuze obulamu kyetaagisa amaanyi go nakasana akwaka sabbuuni amazzi ebbaafu n'ekidomola obulamu butambule so nageza kulaba nga atandika mpola mpola katwogerako naye tulabe ogamba otya Nakafu Lydia Ndi mugamba mutyamu bangambye Shivan natera omuzzaako kati kifaananyi kirungi awo obodde eno Angel Myra Angel ya kiri kitya enviiri nazivaako dda lwaki wazivaako kyalina ssente za nviiri nga lwaki tokyalina ssente tokyalinayo mwami mulala twafunayo mulala kuteeka mu ssente nasooka nesetolingamu osooka nosetolingamu olanga bikutwala speed luli ekyejo kyali kingi I think era oba tewalina kyejo tukuwayiriza kyali kyejo oli kaki oyoza engoye zizo za neighbor za jjajja what z'abakampasa na mulimu n'ababoda abwe bati abakampasa ababoda boda be bantu boyoleza engoye abakampasa no waliwo bangi leero obadde wakatandika nabazigaddewo nti natandise dda naye endala nazitutte eyo munda
nesigazaako zino ne zino wa boda lwe yazireese. Olwa boda yazi kati bakutegedde eggwayo zengoye wano kaalo. Siri nzekka tuli bona abalala abooza. Okay. Aba customer babafukoze otyo bafuna. Just oli ayitawo ng'oyoza n'akubuuza nange naye ezange osobola okuzinjolezaako n'omugamba ye. Ebbaafu zawamatuseewo. Wabuzeeyo ebbaafu? Zaani ebbaafu? Ebbaafu nazinoonye Nammanve. Nammanve waani? Taata ngoye omuto gye yali yadda. Wagenze n'omugamba ku bbaafu otandike bizinensi? Naku ezo bbiri? N'azimpa bbiri. Wamugamba nti otandise bizinensi y'okwoza engoye? Saamugambye saamugambye nazo ngendo zikozesa. Ate zino enjo tuziraba? Zino zange zo. Zino zo zezo ezawaka? Capital tweyongere wano njagala enjo adde wano mukasiikirize nedda solo sigano enjo njagala odde wali mukasiikirize. Enjo mulwaddemu alina kantolooze n'essimu njagala weyongere mabega ebere nga teri mukasana ereme kubuguma tusobole okukola ne lidiyo ono tumalirizeeko kyama kifaanyi kyo kitambula bulungi nnyo abeera mukatusiikirizawo enjo mulwaddemu abulamu amazzi mu mubiri yeetaaga okumwongeramu amazzi obulamu butambula alina kantolooze ne tuyina okukola so ate zino engoye zino nga ziddugala nnyo zino zezizo mulimu ono era wa boda kikana kajja ketikano wa boda ekyo ekiteeteeyi kale singa si zange waliwo obuli obutini bulinga bwa muwala wange mama nnyabo nga buddugala nnyo naati ayavula enkuba yatonnya ayavula nga bolaba awe wafaanana ozaawula otya nti zino zoono ziri zooli weebityo njoza luutu nga manye eno yooli n'endala eri yooli gyozaanika ate olumu zizo waye endala nafunye n'ensiba endala nzitwala waabo bennyini waya wazigyewo ate zi jjajja yampaako waya jjajja kusapootinga jjajja naakwagala kuba kyayimu ekyeddalu endala nenzitwala we mba nzijje. Okay. Okubba engoye batugamba wano mu bbanda ababbi bangi ono omubbi gwe basibyawo nga tulengera tebazikubbeko ate era tebazikubanja. Kati mbeera jjukira bisamba ndaba buli kasawo obeera ozikuuma mba nzikuuma ze mba nyanise eno naye ezo ze mba ntutte ewaabwe ziba tezinkwatako kasita abawo ne mugamba ezo zino zireese anga nindawe zikala ate ngende mbanje. So ozaawu sente ozaawula otya sente zino esaati ojoleza mmeka empale mmeka omanyi olwona abantu baffe abatulaba wano mu bbanda so solaba programu bizinesi negenda nga egijja tugenda okukomekereza nga gwedobbi asinga wano mu katundu. Ziba za sente nga mmeka tubala kubanga ayinza okuleeta ebbaafu nagamba nnamu 13 gwe n'omulagambu mugundi esooka tomukaluliriza nenozoza nezitukula ye mwenyewe nasiima nagamba nakongeramu olumu n'olaba n'omugamba ezo leero tozimpa yongeramu kasente nayongeramu era ekyo kyanyambyeko okuba nga landiroodi ye namuwaddeyo kandi mbadde ngenda kubuuza ntwasembayo wano nga bagenda kugoba mu nnyumba byaggwa bitya landiroodi namuwayoko nasiga nga manja emitwalo 3 tusonyiwe oyite esayidi wali erye kuno banja abadde akubanja omwezi gumu emabega namuwaddeko emitwalo 7 yasigadde amanja emitwalo 3 nyumba ya mitwalo 10 n'owamasanze gye 11 asanyaze mutwalo gumu gye 11 okay awo kyanyambyeko ebyokulya n'ebiddako ebyomwana naawe engoye ezo zikuyambyeko balina bizinensi endala engoye naye ebyokulya byo tetubibeerako nnyo kasita tufuna we tusula kyekisinga amakulu omwana jajja omwana ye jajja olumu amukimu olumu jajja aba talina naye netubeerawo naye waliwo nebangoye omulala naye amunyambako. Nja kubuuza ekibuuzo ngambe okuva emabega wonna bwe twakugambiranga okukola biki bikyandiso on lwaki waite watandika kintu kino kitandikirawo ne tukiteekamu amaanyi emabega oba twakikugamba I remember very well lwaki bwali buto kati okuze kati nkuze kubanga buli omu ambuulirira kati buli omu akubuulirira nangamba bw'ozaala ngo kati waliwo yakinyonyola yangamba bw'ozaala oba ofuuse mulogo ye bwatu bwe yakyogera abaloga enkuba oba nangamba
oba buli nkoko eba erina omumaamira amagi gaayo. Omulala n'aŋŋamba ente erabirira nnyo ekiyana okusinga abantu abalala. N'aŋŋamba kati n'okwejjamu ekyejo omwana awo tannatandika kunkalubiriza. N'aŋŋamba amaaso agenda kuba nga buli kimu akyetaaga kusoma. Bwatyo bwe baŋŋamba abantu ab'enjawulo n'abakyala chairman bonna. Chairman Kiyingi. Naye yampita n'ambuulira. Chairman Kiyingi abeerayo emmanju simubuuza nkule munyagala. Gyali eyo emmanju. Abantu abatulabirako mukutu kuno especially bakadama bangamba Sonko tamize ekiwala ekyo Sonko gwayinoonye omwana gwenjala bwe mulumba ng'oteekawo kamera okola tango oteekawo kino ne banganze yali akwonoonye ne bangamba nsooke nkuleke nange nagenza olaba nange nganze akwonoonye nga nosooka nkulekemu ndabe ng'osobola okukola ki okukola so bagaye bakugoba mu nnyumba n'ogamba kozuukuko ebyaddala. Okimanyi nti nosobola okubeerawo ne wesulira ennyumba n'oyambala n'olya nga newe tukakuddamu kuwasa musajja mulala mu akasente kamu omanye ng'eje kamenyamu. Kimanyi nti biyinza bitambula binyuma ng'oya ku sente ezizo. Okimanyi? So ki ekiyinza okuba nga kyetaaga okwongeramu mu bino ebyengoye ebyoyoza? Kye neetaaga okweyongeramu ye bbaafu kubanga amabaafu gano buno obutono obunsumbuwa. Jjukira mba nkoze luutu ngeri eva muli edda muno neno ngedda muno awo ate nekisooka ziri nesooka nzireka kuba ziba tezijjaamu. So oba weetaaga ebbaafu enneneko? Okay. Ebbaafu ezo ennene bazitunda sente mmeka? Simanyi kuba siziramuzangako nze zina zino neeyo wa muzeeyi. Sabbuuni omo nga yegwe tomukozesa? Omo mukozesa ng'oli yazimpadde. Naye batazikoda oba inakozesa sabbuuni? Banakozesa sabbuuni yekka. Kale katwongere okutunuulira akazannyo tulabe nga kayinza okuba nkatambula bwe biti we bitambula katulawo baddala ku kikuluno na stabilizingamu no business endala eziwedde obadde ng'okolayo kati ino gawa buugi babunywedde tebampadde ssente bwagudde simanyi mbadde ngezaako ttunda kino ate bakinyidde tebampadde ssente ekyo nakyo kyagudde so katutunuulire kino tulaba onaakibeezaawo okumala ebbanga kisasula ennyumba tulabe obulamu busobola okuba nga butambula ne bugenda mu maaso then nga tulaba bali abantu abakuwagira bakola ababala ebigenda mu maaso yongera oyita abakasitoma no bajje bakuwagire baleete engoye. Era abakasitoma abo baatandise. Baatandise okujja? Bakampasa abasinga bonna bakomyewo. Ekitabo ekiri. So engoye bazikuleete Nakafu lidiyo zoozi? Bazireete era mwenna bali eyo uzireete. Iye. Kale Mairo Angel ali ku kamera twongere bajukiza ntukola airport pickup sibokomawo mu Uganda banywanyi mutambule naffe bwotambula naffe bwo tuyambyeko okuba ntufisa efuta tuyamba kukola embozi zifanaganako nga zino okuma okusaba entebe already mbawo nga nkulinze kasitoba ngo bookinze nange nenkuvuga from the airport park ewaka wa kumulyango ng'oli safe kitegede bulungi nnyo abagende walanso okuteeka ku paaka ne weyongerayo asobola okwaffordinga akasente nkongererayo ddala oba kuteeka ku luguudo olufuluma ekibuga ngodde ewammwe abadde ejjinja side zeyo mbaland so on kweta paaka bweyogerere abadde asaidize Masaka nga tusobola sente zaawamu z'okutwala paka ke Busega n'ofuluma abadde Mityana sobola okuteeka era awo kulikirira Mityana bulenga nobeera nga weeyongerayo Hoima Road era nsobola okutwala paka ku round eyo ekwata elidde Nansana noba nga ate weeyongera bulamu banga butambula nga bugenda mu maaso nze Sonko Muhammad era nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Betty Studio Betty alina ekizimbe kya July na Walia mu kibuga Kampala kizimbe kipya kiri opposite so bwona bogenzeewo ojja kubanga okuba ku namba ya squeeze back awo makeup w'omulembe simple makeup w'omukolo kupangisa gomasi ez'okumikolo kusiba nviiri kustylinga nviiri okuyigiriza okukola ebya beauty byonna njja banga bekwata Betty bulambalamba kijja banga kirikiriya bulungi nnyo nnyini ddala okay tube nga tumaliza Shivan alikiriya so kumuleeta abantu bamulabeko Shivan mwana ffe kutwazalya ku mukutu guno gwa TikTok awezezze emyezi maama we aŋŋambye ayina emyezi awezezze emyezi emeka Shivan? 11. Emyezi 11. Taata kuva mbigambo nga taata titi and so on yabiyita atya nga taata wagana omutulaga Nakafundo naawe tozanya taata ampita maama mpa bwe bityo okutambula atambula tanatambula naye ayimirira n'aseseetulako n'amala n'agwa. The good thing ali bulungi ate oyina chance takulwaliridde talwadde nnyo biri awo omwalina ekizibu ekimunyiga nalina mukwano gwange nga ayina omwana alina ekituli ku mutima era omwana yamala n'afa
so webaze Katonda nti omwana talina bulwadde bw'amaanyi bumutawanye obulwadde obumuluma njala kasita amala okufuna ekyokulya senyiga oyo wabulye twamumanyi kale nze Sonko Muhammad mbeera ndowooza yakola engoye muziraba mulaba akola akasikati k'amaanyi ke yeesaze kakulya ddala emirimu enjo tumuvinga odda sayidi eno leka abantu sayidi eno mbeera nga bagenda maaso kati wana amazzi ogajjawayo okumpi ngajja wali eri awaliwo taapu kyekiri awo taapu buno bakinyingamu ekinusu ne gayiika taapu zino ezaddala zibayo kidomola bakitunda mmeka eno kyanusu 10 kidomola kya 10 nga kyalayisi okay mbadde manyi ogajja mu kawooya wane eno ngamba owa gajja ali ku taapu kati tonaba kuwandikayo ko katani kaputandisa kitegeeza endanzi tutomo ozizayo wabanyinizo so ozooza bano bakampasa nozibatwalira ne bazeekuumira awo bangezo zibaamu ennungi ennyo bazaanula ezabakampasa abo zibaamu ennungi ennyo era emala ozooza nzitwala direct munda nozaanika wenyini ku hostel ewasa n'oganga izo ziizo n'olinda nga zikaze noddayo kola gyokusasula zimala kala ne kakusasula abamu ne bagamba ozigolola katogolola kwa tonafuna paasi tandika golola paasi nagifuna naye nga abamu eyo mbagololera ogenda n'ogolola baba ni paasi zaabwe n'ogololera yennyini so manyi bulungi ogola tozooki amanyi kale embeera yakola ekyejo kidde tulabe nga obulamu ate nga butambula nga bugenda maaso Madam Jennifer oyinza kumugamba kikati Madam Jennifer yali akusigaddeko kyaliwo akwagala naye wamunyiiza kasita wakwasa omusajja nagaba omwana abadde kyono naye gwasuba omukazi yali agenda kutwala e London nate gwe wagenda kukola ate bitaliiyo n'anyiigamu saasuba omukisa guba gwange gulidde kujja kukomawo kola kasi abantu banalaba ng'okola osanga banaddamu ne bakwagala naye abantu bali bakwetamu ye tuzanya bukomedi bwa TikTok tuyiyo osobola okuzannyayo okwo osobola okuzannya tumogere okukola abo bakumanye nga obagano bagamba nze Nakafu yanjoza engoye mu mpenjo z'engoye tegeeza nebinfuna ekikomera ky'omuntu eyo nsobola okutwala n'oyoza engoye ate omukyalo ligwebeera naye mama naakaaliwa leero waali yeebase naye alina yamuyiseeyo kumwoleza mwina kati mwoza ate omulani omulala gwembeera naye omuwala tewali be kati kole association y'abooza engoye wano ebbanda kole ekibiina kyaffe nga ky'abantu booza ngoye naye ngenda tandika okujja ngenda gamba enjo tujje ffenna tuwoza engoye no zirimu ssente mbabuulira era okozesa maanyi go mweziri naye abo ababooda tebaagala sasula ababooda tebaagala sasula ajja n'aleeta engoye bw'amala alaba zikaze ng'ajja agamba sokoza nno zimpe nga azitwala kati awo ate okubanja omubanja alinaku nga 2 nolaba nga atandise okukambwala ng'omwesonyiwa kuba wano tusobola okupangisa ruumu endala ne tugula ekyuma ekyoza engoye nga tekizikaliza nawo ne tukiteeka wano mu bbanda oli ajja ne tukiteeka wali ne ekyuma kikunya ne kikikaza wali ne bakigulugolola wano atambula n'olugoye lwe nga kiwedde atambulirawo nawo idea tekola neyo ekola twagamba nga kola bizinesi ng'ezo ng'obakana kati obulamu bulina otambula bugende mu maaso Shivan vaamu ekigambo wano kale kwata katonda yogera tokategeera yogera Shivan oli otya how are you tannabiwulira kale tujja banga tukomawo inshallah taala programu zaffe endala tulabe obulamu nga bwenaaba butambula nga bugenda mu maaso kale nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira Betty yali ku kizimbe kya July nasangibwa wano mu kibuga Kampala gendawo okole make-up gendawo osibe enviiri muyita apangisa goma zatalina offers zetugenda bantu balagako mu maaso awo kakadde kamu emitwalo nga 2 akuwa engoye z'ababuuza nakuwa goma ez'omulembe nungi engoye za Betty bazimuweereza okuva America najja nazikupangisa wano obulamu ne banga butambula ate nga bugenda mu maaso kale jja batukoma mu programu zaffe endala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.